Musajja mukulu eyamize empeke z'amaanyi g'ekisajja afiiridde mu buliri kaakati nno ono ebipya bizuuse wakati ku kimuviiriddeko okufa. Yonna gy'osinzidde weebale nnyo weebalire ddala okuva n'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu okola ky'amaanyi nnyo genda ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com Facebook, Instagram, TikTok n'emitimbagano gyonna tweyongere okuba nga tukuweereza mwana wa maama mwana wa taata. Weetujjidde ku mpewo bassebo ne bannyabo ensonga ze tweyongedde okuba nga tukolako okufeffetta ze za musajja mukulu owa boodabooda eyamize empeke ziruwaga basajja nga zino zaamuleeze enkaka bw'atyo n'alabika nga afiira mu k'osobola okuyita akakyagera bw'atyo ng'alamusa ku mujaguzo bambi obulamu ne bulugenda wakati mu ngeri y'okugezaako okwewaga eryanyi. Bino byabadde wali mu bitundu by'e Busia, njogera ku disitulikiti ey'e Busia. Bassebo ne bannyabo, omukulu Ouma Justus ng'ono muvuzi wa boodabooda ku kyalo ekimanyikiddwa nga Buwaya Village mu Bumunyi Parish, Masinya Sub-County mu disitulikiti ey'e Busia ye yafiiridde mu loogi oluvannyuma lw'okumira empeke ziruwaga basajja. Baana ba maama baana ba taata, okusinziira ku kufeffetta kwe tweyongedde okukola wali munda mu Busia gwa mpuliriza naawe andaba, musajja mukulu ono Ouma yabadde yakamala ennaku 3 wazindaba ng'asinda omukwano oba ng'ali mu kaboozi ne muganzi we Auma Caroline ow'emyaka 25. Bw'atyo bwe yalabye nga amaanyi gamukendedde kwe kusalawo yeefunire empeke zino ezongera ku lyanyi oba ezisitula ku maanyi g'ekisajja. Bassebo ne bannyabo, bw'ayongeremu ku ggaasi wabula ate empeke zino zaamuyinze musajja mukulu n'atondoka n'afa. Kati wano Auma yabadde agenze mu kinaabiro okunaabako oba okweggyako ekikoowukoowu ng'abakazi bwe batera okuba nga bakola nga baakamala oboolyawo okuba nga basindana. Bassebo ne bannyabo, yagenze okudda engulu yasanze muganzi we nga ze mbuyaga ezikaza engoye. Wano poliisi bwe bamaze okutemya ku poliisi n'emuyoolayoola bw'etyo n'erabika nga eddusa omulambo ku Masafu General Hospital era postmortem yagenze okuba ng'ekolebwa oba alipoota nnamutaayi k'ekibeera kiki ekiviiriddeko musajja mukulu okufa ne kiraga nga empeke zino ze yamize bassebo ne bannyabo ziruwaga basajja zaamuleetedde obuzibu ne zimuleega enkaka ne zimusinza amaanyi bwe zityo n'afa ky'osobola okuyita cardiac treat pills. Tujjaleeta abakugu wano ndowooza bongere otunnyonnyola ku bintu bino. But of course musajja mukulu osobola okuteebereza embeera mwe yafiiridde, osobola okuteebereza abaziisi bigambo ki bye bagenda okwogera, oba omulambo gwe gugenda kutunula gutya, oba balinyo bikusobera n'obirowoozaako n'obiddiŋŋana naye nga totegeera ki kituufu. Naye nga bassebo ne bannyabo, ebintu bino eby'okwegatta, okweraga ennyo eryanyi n'okwagala okumatiza muganzi wo nti gwe osinga, munnange oyinza obbifiiramu. Ensonga bwe zityo bwe ziri. Of course sigala ng'otugoberera empeereza zaffe zonna tweyongere okuba nga tukuweereza. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV, yonna gy'osinzidde.